opangisa abakozi ate otuuke n'okwagala okwekola emirimu gy'ewaka kati mbawa ssente za kibala obusiro obubajjudde muntu okola ssente zikubonyeebonye n'okuzigabira abanaku nazo ziddawo zikubonyeebonye nda TV kweri tosobola kupulaninga nti no bagijjeko amasayansi gange bagoona kati omukozi wa kikaki. Years go by like silent wind, working hard but losing within. Smiles outside, pain inside. No one sees what we have. Sekadama, sekadama, oh yeah. Sekadama, sekadama, oh yeah. Oh yeah. Mama waits at the broken door, thinking we would bring much more to Tusina okungobya ku mirimu ebintu ebyo mutandise. Kiri bwe kiti gwe toyogera okitegeera nze ŋŋenda munnyonnyola kuba madamu yagobye nze teyagobye ggwe ŋŋenda namugamba buli kimu ekyenno toyonoona omulimu. Sifuddeeyo ku biki oba oŋŋaanya okwogera sifuddeeyo ne kasi otayonoona mulimu wakati olaba boosa nkubidde ayomba kati anzije ku siteegi emisinde okujja okunoonya kati nange emirimu gyange giyimira. Gwe sirika tobaako kyoyogera nze anko ŋŋenda munnyonnyola buli kimu. Kale kati mwenjagala mumbuule nembawo omulimo ne mutandika okubizanyiramu buzibu kiwe muyina. Mama anko nzo ndaba badde nkola bulungi emirimu gyange kakati madamu naŋŋamba nti nnongira okola emirimu ng'eddiiro lifaanana bwe riti. madamu ye yaŋŋambye Nzukuse sinabafuna kyanca sinaba kunywadde caayi eddiiro yawe lifaanana kati wenfuna abagenyi ku makya gose bitosi bino bye mbasasula okunkoleramu. nedda boss anko batusonyiwe madamu yatukozesezza ensobi. nange osaabitegi ono yakedde ku makya najja ku mulimu wanaako ate mbadde ndi awo ng'akomawo nga ŋŋamba mbu madamu amugambye addeyo mbu leero tubikukola era nange mbadde naatera okukubira nkubuze boss ki ekiri nga baki tonkubira awo odde olinda kyokunkubira byewona bye mbagamba. obuzibu badde babuwa airtime tokola sikusasula tosasulwa sente. anko batusonyiwe tugenda kukola. Gwe nva mu maaso genda mu booda zo naye wafaanana genda sobola ebyebibuuzi bye ebya Dubai manya Bulaayi ebyakulemesa e Bulaayi kotandisa okuleeta genda va mu maaso genda gwe njagala breakfast saawa zino mu ddakiika ntono owulidde saawa zino nga nfunye ekyenkya yanguwa. Mama anko nzo ndaba nze nsobola bulungi okukola kale lwakuba nti oyo madamu wo ansumbuwamu naye nga nze nkola bulungi ndi mukozi mulungi. Olaba neeyo mu katale eyo gye nali nkolera abantu baali banjagala nga mbakolera bulungi. Nsobola okukulabirira, nsobola okufaako, enjala we ziba zikuze nsobola ozisala. Olaba eyo ku mulimu gy'ova ng'okooye nsobola okukuteekerawo akacaayi mu budde saawa egi egyo emirimu gyonna madamu gy'atasobola kukola nze nsobola okugikukolera. Kacaayi ne nkateekerawo mu budde saawa emu kaba katuuse dda.
okomawo ng'okooye kamasaji n'enkakuwa nze byonna bisobola sina kye sisobola nsobola okugolerera engoye zo yonna suuti gy'oweya gyoga nti leero gye ŋŋenda okwambala ogisanga nagitegese dda amazzi mu kinaabiro nsobola okugakuteerayo nze ne bw'oŋŋamba nti olwaleero luno sula nsobola okusula. Sherina, twala n'ekyayi wesikyayaga twala. Hey, Timo. Hey, Sharifa. Eh? Sanyisa okola Sharifa. God. Muri muti eyo. Je tuli. Oli otya? Andi bulungi. Obulamu buli buti. Bulungi. Nenga obuze nnyo kiki? Sharifa. Anga omanye ebintu by'emirimu ndi eno ndi eri ina amaka kwegamba. Kwasaganya ebintu byonna family emirimo obufumba bukuwa. Nkugambye. Yawa nange ate n'omuwala abadde wano. Yani? Ono avudde wano? Oyo house powerful mpya munange. Mwafuna dda ne housemaid. Ntati yaje. Why? Kansirike. Ate biki hajati? Sijja gendayo. Era nga omanye emirimu gy'ewaka okwoza okufumba biki biba byetaaga omuntu n'ajja n'ayambako. Kyega pretty tasobola kwoza tasobola. Ate kati Purity ate mumenye n'emirimu. Oyo omuwala muto munaye alubirira okuyingira mu maka gano abeerera ddala nga obimanyi hajati. Kati otoyina amumenye oyo n'omuleeterako omuntu anaamuyambako kino nakiri. You're right. Ye yagalire wano nga woolaba. Ate atoyina mmenya mukwano gwange. Waaw, tokiraba. Kati awo nkoze omusango awo? Eyo kala terina kukola mirimu. Nakubawo ng'etudde bwesosola ku njala bweraba ku TV bweyoya ku fruits bwekola. Sharifa, ebintu obitegeera naye lwakuba oyagedde ate okubeera ng'ososowaza olina byombuuza biri awo. Naye naawe okimanyi. Kati gwe kubamu akafaananyi nga we bafunidde gundi maidi ajja kuyambe ewaka. Tokiraba? Leka. Omanyi emirimu gy'ewaka wegimenya? Okwoza. Nze mukyala wange era mba musaasira. Oluusi mba mukwatibwa ekisa ne ŋŋamba owaayi. Awo nga obimanyi. Ajati Sharifa. Naye wadde ombuzeeko. N'ate by the way, lwesaali we mabega kwawo. Naliyo ku mirimu gyange. Business trip. Abye nasange wakawo madamu yalwala. Nasanga nga waliwo omulenzi yali wano. Madamu yakiriminga mbu brother we muganda we. Nga omulenzi ali awo ndaba ajja wamukebirako wakwata eno wagire eno. Kweganga balina engeri gye beeyisaamu obuntu bwe beekolawo nga sibutegeera. Oyina kyali yakunyumizaako ku brother we yenna bwatyo. Mulenzi ali awo muwanvu si mumpi ali awo nga alina obuviri abusalasala bwati neno ngeno ku matwa alina bawumulako wayi yateekako obuteesi nga bw'obimanyi ebyabavubuka. Matuuka wano emusanga mbate mbu ye dokita we. Ate brother wo ate personal doctor. Kata omutima neŋŋawo madamu ono yandibanga yafunayoko ku personal doctor we nga simanyi. Ate nga wano nze ffe tulina family doctor waffe ate era otukolako nga tulwadde. Katawo kugaba saabitegeera bulungi. Butuufu saabitegeera. Kati simanyi oba yali akunyumizaako ku muganda oyo
oba oyina baganda bomwe kuba kati nze mbadde simanyi baganda. Sina gwe mmanyi nga dokita. Kweli? Sina gwe mmanyi nga dokita. Naye wali omulabyeko omuntu bw'atyo nga anyway Wanza maybe tomulaba nko naye yali akunyumizaako ku muganda we bw'atyo nga obimanyi naawe Hajati. Kubanga okusinziira we n'abasanga anyway sikyambo byo omutwe naye nga saagala nnyo kiwa makulu. Saakiwa nnyo makulu gyendi. Teme ebyo birekera tobiwa makulu bireke. Ebyo biveeko. Sharifa. Anyway, sijja biremerako nnyo kiri awo naye nga bya byetoolerawo kwegamba. Kati saawa zino yagenze wa maama we yamuyise. Era ndowooza gye baliyo ne baganda we baliyo wakeyo mu kyalo ndowooza oba bagenda kugondeka ka family retreat nga bwe bimanye bya family. Naye nga byebyo munaye. Obulamu buli butya Hajati? Bulungi. Omanyina tabu. Omanye mabegako nawaddengezaako okuyiga embuuza yamwe salamu aliku kwiga. Hajati olukyangu n'olyako ojja kuba okoze bubi. Yagala apulire. Salamu liku kwigamba. Nekazo natero jugola. Simonde kama ogenda kunzira. Tuyina bingi bye tubaddemu, abamu bali mu bibiina bye tulimu, abamu nkola nabo ku factory eyo. Abamu bentera osanga mu business trip. So kati ndowooza gwe abadde tona kitegeerako naye nga nawe mbadde nina nkugambye nga surprise. Ekiriwa kye simanyi Timo. Hajati. Anti wanfunira omukyala. Bwekiri? Mukyala mulungi. Kibya. Ate kanjagala bannange. Oli anjagala bannange. Era kati wenjogerera. Ndowooza kye kyamutute mukyala. Tuli mu final touches Hajati. Onvuga speed sinna kutegeera oyiteeno tukira ku nsonga. Hajati. Wenjogerera. Ebbanga ggere. Nya. Timo. Wedding. Era mbadde nindawo nkugambe nga surprise. Kuba kati kyekisigadde. Mikwano gyange sente bampeereza. Ba service providers aba tenti, manya disco, manya keki, manya katimba k'omugole, esuuti yange. Kwegamba tuli kati almost ku 70% etukwasaganyiza. Era ddala mpadde surprise. Kituufu. Era Hajati nawe njagala weetegeke. Wale ebbanga lisembedde. Akagwe kikimba nkukweka Hajati. Gwe mukwano gwange gwe yanfunira omukazi. Naye Timo omanyi? Sooka ogende mpola. Hajati. Songa eyo. Hajati. Kyogamba tosanyukidde mawulire amalungi ge nkugambye? Oba mawulire ge nkuwadde lwaki ongamba ngende mpola? Ng'ate omukazi gwe yamunfunira. Si kyo? Timo, I'm happy for you. Thank you. Naye sooka kiwemu obudde. Sooka okwatirire mulinnyamu kyawakati. Linnyamuko kyawakati. Ensonga eno sooka ogikwate mpola. Ojja kutuuka w'olaga. Awo nga sikutegedde. Ojja kuntegeera mu maaso awo. Nze ndi mukwano gwo nkwagaliza nnyo. Naye kwatiriramu. Hajati. Sharifa. Toyinza kungamba nti ensonga eno ongambye ninnyamu ku kyawakati ngira nkwatiriramu nga tompadde ensonga lwaki.
Mpozi nga nawe tonjagaliza bwagaliza nti mpase. Omukyala maze omwetegereza. Tumaze ebbanga gwanvu. Simanyi ontegeera. Ebbanga lye tumaze maze omwetegereza. Afuuse ekitundu gyendi. Ate nange ndi kitundu gyali. Just ekibulako kaweta. Timo. Nja kudda nkubuuzeeko. Kangende. Ate ng'ogenze mubwamu. Bye. Kangende. Tolinze bakugabuleko kacaayi. Ambadde mpitawo. Nenga bakantyame nkubuuzeeko. Kangende. Tujja kuddamu. Naye? Waliwo ekintu ekitagata bulungi. Hajati eyampangira omukyala. Dakiika y'emu bwe mugambyeko ku by'embaga ate mbungira anindamuko. Waliwo ekitagata. Waliwo ekitagata. Naye kati sente maze okusonda. Ba service providers maze oba meeting. Kati Hajati yenga mukwano gwange. Muwasambaga. Ate nze yamumufunira. Nalisobola kukkiriza Timothy awase Pretty kuba n'ebintu byendaba akola wano ewakaawo. N'okusala amagezi ndaba embaga eno nga tebaawo. N'embaga tegenda kubeerawo. Oba atya tagenda kuwasa Pretty yadde nze yamumufunira. Naye tagenda kuwasa Pretty. Naye abakyala bano bazibu. Bakyala bazibu nnyo. Oba Hajati ayina intention z'endala z'ayina gyendi. Oba si kyo nga maybe ayinako empalana ku Pretty. Gy'abadde tamulaga. Kyaka waliwo ekiri awo wakati we ne Pretty. Kyembadde simanyi. Naye nze naate Hajati mukwano gwange. Kiva ku ki kiva kati bampuliriza ebya Hajati oba ngende mu maaso ne programu zange. Pana abakyala oba si kyo Hajati maybe oba Hajati aneyagaliza simanyi. Naye nedda. Tosobola kubakkiriza kubeera bonna. Timothy nti awase Pretty. Kuba n'ebintu bye mbadde ndaba Pretty akola ewaka wano. Kale byonna byonna yandibikoze. Ye n'ataleeta musajja mu nnyumba ya munne. Bagenda kuba bakakola embaga. Omusajja abimanye baawukane. Ate bonna mikwano gyange. Mbaagaliza naye nkoze ntya. Naye n'embaga tegenda kubeerawo. N'okkola kyonna kyensobola embaga eno ngiremese. Pretty tagenda kufumbirwa Timothy. Sigenda kubeeramu oyo katemba. Embaga tegenda kubeerawo. Years go by like silent wind, working hard but losing within. Smiles outside, pain inside. No one sees what we have.